naye njagala kwogera bino nga sitidde ggwe sitidde muntu yenna nga ntunula mu kamera mukazi gwe oli mufere ngenda kyogera ndi mukazi munno nasooka nenkola comments ngambi nnyo kwoyo Hajji naye bwe ngenze mpuliriza obutambi bwe ngenze ndaba obuntu nina interview y'abaana gye nalabye kati just lengera tocha gy'oteese mu baana bano omusajja yavayo n'alaaja na wano n'agamba bannange omukazi ansuziza ku ntujjo nsula mu mmotoka sikyagololerwako ngoye tesikyafumbirwa kamere ndi bubi ankyayisiza abaana bange bonna ebintu bitabuse ndi bubi bannange n'akekiro kati nsazeewo omukyalo ono n'okunzitagala kunzita nsazeewo katwawukane abo ne batabukira musumba ne bamufiirako noza kati olaba kino ekifaananyi kya Hajji ekyazze kiraze nti abasajja bangi bali mu kutulugunyizibwa bali mu kunyigirizibwa mu maka eyo naye ng'ensi temanyi tebavaayo kwerwanako nga tejasobola kubalwanirira nze njagala kutandika bwenti Geoffrey muleke kwenda oba kola bwenzi naddala mu abeeyita abantu ba Mukama oba kale mu abasajja ng'olina woyagala okuyitira okukola obwenzi bwo oyo musumba ye yali anoonya wayitira ku declaringa byonna byayagala okukola kooti z'e Uganda omukyalo ono agenda gakaaba nti nalabyeko yabaddaani yali minisita ow'ensonga z'abaana ndowooza n'abakyalo gundi nakyola kingi namulabye nga bamubuuza kaakati nga bali awo n'omukyalo eyasooka okukola interview eyo ndowooza omanyi show yange bagiraba nnyo kaakati ba honorable baagala kulaba so ngeno yooli oti mbujendi naye omanyi si byangu kaakati nga bw'omanyi yeegiragira omuntu obutaliimu you woman tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG ate era ne ku Uganda ddala atanaba okusubscribinga ku Uganda ddala dduka bunnambiro genda osubscribinge ate ne ku emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu ndi wano ne mama Pentagon Pacho tuzze tuwayemuko ku mboozi Pentagon lwaki erinnya lyange tolikyusa gyeri madamu gyeri omusinye sawa yonna egenda kuzimbwa enteekateeka zigenda mu maaso lwakuba nti abagenda okugizimba bali Isirayiri ate waliyo olutalo Geoffrey tonsesa nnyo mushero kubanza ekifuba kinnuma bwe kiri baliwo Isirayiri nate waliyo olutalo kati toyinza gamba nti nno era tunagwa mwakati nga lwaliwo ne mu biseera bya Yesu lujja kuggwa tulaba olwa mwami Museveni pulezidenti w'eggwanga lwaggwa olwagiye 8 kati tulindemu ne luno lujja kuggwa kale kwe tuli ku channels zonna zombi nga bwe nkunyonyodde so kkiriza otulabe tuwayemuko soko Pacho asooka okubuuzeeko omanyi bannange kati Pacho ebbanga ly'obuuliza era kati oyakubuuza nze saagala kubuuza naye munnange mba mmubuuzaako nga bw'ali simanyi bw'ali naye nga linda ogamba oti eitalo oludde ennyo naawe otubuuzaako olina engeri gye watubuuzangamu ey'enjawulo linda nedda bambi yali afunamu obuzibu oba yali yalwala amagulu ago oba something like that mikwano gyange naye bannange abayitale baagala kumuloga wanyuma naye abayitale baloga katonda wange abazungu baloga eddoga liri eyitala awo gw'olimanyi ani yalitwalayo oba lidda tabaga anyway naye nga abantu bwe babeera nnyo ebweru eyo ndowooza n'obunnyogovu obwo biki bulina engeri gye bukosa nina mikwano gyange abasinga oli akugamba amavivi bwe mba ntambula gali bwe gati ate emikono ate amagumba ate bambi mwenna tubasasira mu mbeera yonna gye tubasangamu tibannange naye nga muli mutya kansubire nti muli bulungi Pacho omukyala bamuyita Zuula Hajjat afuuse ensonga mu famire y'omusajja Hajji era olutalo lukyagenda mu maaso Hajji kisooka otuwe background ye yabyoyagala tuwogereko Hajji bamumanyi amatu gutwogerako gwe bakazizaako muli abuto gwe bagamba mbu yakwata omwana w'omukyala agambibwa okuba nti nno yakwata omwana w'omukyala mujja na nnyina omwana mujja na nnyina so olutalo lugenda mu maaso simanyi naye ng'ensonga zikutte wansi ne waggulu Pacho kino kye nakugamba nti Pacho abasajja bayita mu buzibu obw'ekika ekyawaggulu mu maka eyo naye ng'ensi temanyi wano omusajja yavaayo n'agamba nti nze bannange omukyalo oyo abadde ambeezezza ku ntujja okumala ebbanga ddene nnyo nga seebaka naye byempisemu naye bingi naye omukazi abadde ansuza ku tebuukye abantu bonna ne bakyukira omusajja nakati bakyamuli bubi
ningo omusajja yavaayo ku kituuti naga bannange nze mbadde nsula bubi mundeke nfune ku bwerero omusumba omusajja yavaayo n'alaaja na wano n'agamba bannange omukazi ansuziza ku ntujjo nsula mu mmotoka sikyagololerwako ngoye tesikyafumbirwa kamere ndi bubi ankyayisiza abaana bange bonna ebintu bitabuse ndi bubi bannange kati nsazeewo omukyalo ono n'okunzitagala kunzita nsazeewo katwawukane abo ne batabukira musumba ne bamufiirako noza kati olaba kino ekifaananyi kya Hajji ekyazze kiraze nti abasajja bangi bali mu kutulugunyizibwa bali mu kunyigirizibwa mu maka eyo naye ng'ensi temanyi tebavaayo kwerwanako nga tejasobola kubalwanirira. Nze njagala kutandika bwenti Geoffrey muleke kwenda oba kola bwenzi naddala mu abeeyita abantu ba Mukama oba kale mu abasajja ng'olina woyagala okuyitira okukola obwenzi bwo. Oyo musumba ye yali anoonya waayitira ku declaringa byonna byayagala okukola kubanga tosobola kunnimba nti nno nti tebangololera okutuuka obutaggololera wabeerawo ensonga lwaki ntuuseewaawo naye nga sikiwa nti ate kyali kibaddewoko okutuuka obutakuwa mmere embeera n'ensonga lwaki. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe kwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega enamba yange 0766599991 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakize kibuilding I can't just wake up one day nengamba sigenda kuwa mmere sigenda gololere ono omusajja sigenda kola kino na kiri oba okitegeera oyo yalina nsonga zendala yali anoonya sympathy mu bantu ti omukazi ya bleedingidde emyaka 10 nga tampaako noonya sex oba olyawo nga tasobola kyogera openly naye ng'osobola kigamba abantu nti ekyanzi gyewaka maybe nali siina gundi sifuna rights zange ng'omusajja I was missing 6 years people can listen to that ne babambi myaka 10 gwogimanyi wali yakubanga kasabuni wachi I don't know nengo okimanyi pacho nenga nkimanyi nti basajja bangi je bali I do believe batulugunyizibwa. Nina mukwano gwange he's been a DPC for over I think ati myaka agenda mu 10 nga ali mu ku level yo kale nengo omwami oli tolabanga tumuwe bitibwa na bikinti enabera ne pistol na biche n'abamukuma n'abakola neye bwaddeeka ng'omukyala kyamukola ng'era amutya nnyo kimubeera ne bwakuba essimu n'asangako misikoli y'omukyala n'ogamba era ffe abalinga close to her nono bwati nga bano banne be bamuwa respect wano wagiwa n'omukyala ewaka biki bwe bitokyegera. So most of them go through a lot of trauma. Ne mu parliament recently nawulira nga gundi agamba nti no balina okufightinga ebyo ebintu ebikolwa ng'ebyo bakyogerako nga baraisinga okufa kw'ono omukyala yali omuddusi yafiira eri ku nsonga zeera domestic bicho ne yakadda yafiire Kenya gobayokya yes nagamba nti tuyita mbingi abafumbo nengo nagamba namfu parliament wano waliyo ne MPA reporting nti asula ku kimiggo ava parliament natuka ne bakubooli nezo obufumbo bannange naye nga pacho do you believe nti abakyala bagwa mu kukema bano bakola ebintu bibataalikoze lw'abasajja abakyala yes omusajja nakole omukyala nakole ebintu oba kale nayenda kankyogere nakola obwenzi nenga omusajja yamuviridde kokola ki okukola obwenzi era okikiriza nti omusajja asobola okukola byonna byakoze okola obwenzi n'okukyawa omukazi na biki byonna nenga omukazi yaviriddeko ensonga ekyo nakyo okikiriza kino ekintu is a two-way traffic nti ondeetera oluusi obutampa time nze bwe nfuna omuntu ampa time kiringa lumu edda munjira eyedda nga musumba ayogera nagamba nti okimanye abaami gye muli eyo nga gwe bukyowasa mukyalawo n'omuteeka wali omanyi wawasa kyaggwa naye walekera abalala ku mulimu gy'akolera omuwaana akaviiri ke yasibye
oba ka dress akalungi oba ka kyoba kitegeera gwe mukyala wo bw'aba ayambadde waka naawe n'olabanga nyumimuka mama Emma leero ng'onyumye bulala olagako wa biki ekyo kyokka kimuwa what naye bw'okirekera oli extreme amusanga muha wow I love the dress biki kwegamba yatuuka n'otugamba mubaddenga mu kimu nga mubagamba I know omusajja omulala watandika okuwaana mbwe Pacho yo smart mugambe I know oba okitegeera mbw'osobola okumwekola ki okumwesamba naye nga itiza tuwe traffic nti olina byonkola ebigenda okunzijawo omutima oba kwegamba byotankola ng'ebyo byenkugambye ebyokumpaanako ebyokukola biki naye nga waliwo bulijjo akikola awantu oba wembeera ne jofrano kwemboozi muyugi nga Pacho leero oyase Pacho kino naye nga owegwensula naye tasobola kukikola ate nozo omwana yaŋŋamba nti yona binosobola biwaana omukazi naye mbuba muba wali eri mu kisenge mbunoobanga woolina okukoona tokoonawo bulungi munakyo kimuleetera okunoonyayo omulala akoonawo abakazi mwagala ki naye nze awo nga mmanyi nti nkwagala nkugamba naye munnange wano lwakubanga ate obuzibu bwe tubagamba nti wano ngoga ani yatuukawo wewamanyira nti wanyuma nnyo olyoka okole ki okitegeera so that is also a problem naye so nze nsaba Pacho domestic violence eweeri lwakuba abasajja batyo vaayo kubanga bajja musikirira baga ono ewe bamukuba ewaka bamukuba because nga bwolaba Hajji nti ebintu byonna bibaddewo kusinziira ku family nga bweyogera nti byonna bibaddewo naye nga atya nnyo okujja mu mawulire okitegeera nti nga atya okulya nti ewa Hajji waliyo bino ewa Hajji waliyo bino era ne ku ssimu eri yakubiddwa ng'agamba nti Hajjat jangu twogere ndi mukomera ndi bwereere banyambaza pule banyambude ndi mu pule ndi n'abayaye mukomera ndi bubi jangu kibashoka jangu twogere nga tuli babiri nti ebyo byonna abyogera lwakuba nti nno ayagala ebintu bino bigamba bireme kugenda wala okitegeera ensonga lwaki n'abantu abamu bagambye nti bw'abanga Hajji nga mutuufu lwaki ate yegayirira omukazi okukola ki okuba nti batula ku mmeeza kubanga yali gambye nti kale emisango si mituufu nze ngomye tugende mu kooti naye olwakiri nti abasajja ebiseera ebisinga baba kugamba tuba tetwagala kulaga tuli banafu eri abakyala so byebyo naye nga bannanga abasajja balinze era nsaba ebibiina ebirwanira eddembe ly'abasajja yalivudde ku nsonga ya Hajji sibalaba ndaba kibiina ky'abakyala bokka ba girl child abalenzi tebabafudde ekyabaami gye kiri ekiwedde era nsaba muveeyo mugire mu nsonga eno mulwanirire Hajji okulaba ng'afuna justice Jeffrey ensonga eno nze ngenda kwawukanako n'abakyala abandaba olwaleero omukyala ono njagala mwogerako olwasookera ddala nange kanneetonda eri Hajji nyinza okuba nateekawo comment eyali embi ennyo nga nakalaba story eyo nga sinnakola ki sinnabagenda kwetegereza bintu bino naye omuko bwe yavaayo n'ayogera n'agamba bannaye nze mbabulire nze ndi muko kubanga bw'obeera muganda wange mba mmanyi you have to be on my side sikyo mu kintu kyonna kyonna oba olina kuba mu side yange naye wooviirayo n'obeera ku side ya mukoddomiwo means there is something ekitakola ki ekitatambula bulungi omukyalo ono kigambibwa mbu emmotoka eyamuweebwanga amahare gwe extreme gwe musiraamu kitegeeza ki kusiima mukazi oba biki ekirabo kyebamuwa mbu yakitunda mu nnaku ezo kyali kya mmotoka yakitunda mu nnaku 2 omukyalo ono kigambibwa nti ayinako time bwe yakolagana n'omusajja omu nga ajjaawo ye manelenda biki mbwaga abanja ono omukazi ssente ng'ayagala zijjamu ono ndoza yakizuula nti ono kyesinnamanya ayina abaana mwoyo omukazi oba tamwina amulinamu abaana ono omwana ye gwali mukozesa gwe yajja naye mu bufumbo omwana mujja na nnyina yajja naye bapangapanga ebintu okulaba nga bafa ebya Hajji okumujjako ebyobugagga n'okumubuzaako emirembe njagala kwogerako eri abakyala abandaba ku ssaawa zino nti bannange twagadde nnyo ebyobugagga twagadde nnyo ebintu ebyamangu naddala Bahajji abo nze simanyi bambi naye mukama Bahajji abawa nnyo ssente abasiraamu abo
oba bo basaba ddiini kisimanyi nosanga Hajji naye abasinga omusanga Hajji ali bulungi alina amakaage simanya ameka abalabirira bulungi buli mukazi alina tugeze emmotoka alina amakaage alina biki kwegamba nga bonna abasinga bali bulungi okiraba naye abakazi twagadde nnyo ebyenfuna omukazi oyo bw'omutunuulira ng'ayogera one esookera ddala video yinza ogamba bannange n'okwatibwako n'okola biki naye njagala kwogera bino nga sitidde ggwe sitidde muntu yenna nga ntunula mu kamera mukazi gwe oli mufere ngenda kyogera ndi mukazi munno nasooka nenkola comments ngambi nnyo kwoyo Hajji naye bwe ngenze mpuliriza obutambi bwe ngenze ndaba obuntu nina interview y'abaana gye nalabye kati just lengera tocha gy'oteese mu baana bano lengera ekintu ky'obateese mu bwongo ogamba otya abaana kuba omwana omunnamulabye nga agamba mbu maama we yatuleeta okuva ku ssomero n'agamba Nisha genda tulwale kati ffe n'atugamba mukimanyi tataamu abadde akozesanga omwana wange okumala ebbanga mukimanyi abadde abeebakangako biki kati ono omwana waba abadde tannayiga ebya sex na kiki ky'omuteeka mu bwongo okitegeera ng'omukazi kiki ky'oteeka mu baana bano gwe ng'omuzadde wali oyina kukola kintu ng'ekyo abaana bano mumanyi tocha gye mubaleetedde nze kati ndi kutunulira nnyo sayidi y'abaana ku ssomero kati bulijjo babalaba mujja ku vidi na biki naye saa zino mwe mukutte amawulire ku TV ku YouTube buli wamu abaana tebakyayina ki freedom eri tibagenda kubeera ku ssomero nga bonna buli omu najja oba nakolako akantu katono oli musiru nga kitaawo akwata n'abaana simanyi ekyo kyegeera oba oli bwoti ne bwoto kyegeera nti these children are going to be tortured for the rest of their life kuba bino ebintu tebibulayo mu archive bisigalayo naye bano abaana kiki ky'obalekedde gwe mukazi gwe oba gw'obazaala oba si gw'obazaala but what are you living in their brain right now nze nsaba ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abasajja oba n'abakyala ku luno mukwate mu nsonga zino kooti z'e Uganda omukyalo ono agenda gakaaba nti nalabyeko yabaddaani yali minisita ow'ensonga z'abaana ndowooza n'abakyalo gundi nakiwola kingi namulabye nga bamubuuza kaakati nga bali awo n'omukyalo eyasooka okukola interview eyo ndowooza omanyi show yange bagiraba nnyo kaakati ba honorable baagala kulaba songa eno yooli oti mbugyendi naye omanyi si byangu kaakati nga bw'omanyi yeegiragira omuntu obutaliimu you woman babadde bamwetaaga ne bamukubira essimu oyo omukyala neyekwasa mbu omwana mbu omwana mulwadde no bye watandika oyagala bya bugagga by'otakoleredde by'otandise by'oyagala okulwanirira by'otakole kati bimalirize nsaba mukyala oyo kiyingi yaani eddala mukyala kiyingi oyo eyayingira mu ebiri nakiwala oyo muyingidde mu nsonga zino nensaba muzigoberere n'obwegendereza bungi nnyo mukyala nakiwala kiyingi bino bireme kubanga omusango gw'omusumba omu ebyabulankanirawo bye tutaategeera bireme kubeera ng'ebyo omwana n'alemererwa okufuna rights ze okuva eri kitaawe ng'ate gwe wali minister that time bireme kubeera ng'ebyo byatuukayo bireme kubeera ng'ebyo kuba byonna twabimanya era byonna twabiwulira era ne ebirala kambireke mpozi ne mu gundi ebyatuukayo mu ofisi byavevenganirawa olowooza lwaki Miracle teyafuna rights ze ng'omwana olowooza lwaki omukyalo oyo teyafuna rights ze as a mother as what it was just a call away bakizuula nti omusajja yali abonaabo osanga bakizuula nti omusajja yali omutuufu I'm telling you n'abaali mu kintu ekyo abakola pipeline omanyi abakazi mulina kaadi ne bannamawulire abaali mu kintu ekyo abaapanga ekintu ekyo ne bakola kinenjawulo gye baafuna byonna abakazi mulina sympathy card gye muzannya no ne mukaba gwalabye omukazi oyo ng'akaaba amaziga mu gundi namulabanga akaaba naye wawe maama njaboze endabye yenna ng'akaaba n'atiribira ati naye nga kati buwulire bivaayo wulira ng'omukazi ogala mukuba empi tuyina ensonga nnyingi zibadde zijja zibeerangawo lwaki temusitukiramu ne muzikwatira wamu nga kati we musitukidde mu nsonga naye kirala bannange waliwo omuwala nkubidde ku makya yalabye embuzi gye nakoze jjo ne sheeke wabadde ne sheeke nabadde ne sheeki wange yankubidde omwala akadde kunkubira ssimu ku makya nabadde ne sheeki Sekimwanyi omwala akadde kunkubira ssimu ku makya naŋŋamba mbu sebo nalabye embozi gye wakoze ne sheeki naye mbadde nsaba nedda
ngagamba nti mbadde njagala kubakati manyi nti no journalist ne musika ne mubuuza nga tunagenda wala gwani mwate kakati nze mbadde sagala kukubulya amanya gange ne mugamba kati lwaki njuga n'omuntu gwesimanyi mbati kakati nze ndi wa Luganda ndi mu family gwe kyoba omanya kati oyagala ki mwe mbadde nsaba nkuwe namba ya mwanyina wa Hajjat oyo ya mwanyina wa Hajjat oyogereko naye asokubako naye byakubuulira side zombi obeere ng'ozifuna biki ne mugamba niye bino bingamba niye gwani okitegeera naye kyensaba kati gwe obanga tosobola gukenyi kogera linnya lyo nti nze gundi oba kyekyaja kyenyine kyade kikubira nga kyagala okiwe audience kati olunjogere naani omuntu oba okubye esimu gamba nti nze gundi kino naye n'amanya because oba toli mu kamera naye n'amanya go what I've got at least 50% eraga nti omukyalo ono yegwanyiza ebintu by'omusajja ono naye nze ndowooza we tubanga obufumbo buweddewo ng'omukwano guweddewo tetukyalina mukwano manyi wali we mutuuka nga tokyalina feelings eri someone nga kiganye nga ne wakwatako bw'ati obanga Geoffrey akutte ku Pacho nga tewali nga tewali wadde kowuliramu oba okitegeera so biba biganye tuula ne munno tugeze mba mwazaala nze by the way I believe nze oba ndi musiru njagala nnyo tusisinkane enkya kubanga naddala nga tulina omwana naye tuba tetuyina nkimanyi nti eno ensi buli omu yeetaaga munne okitegeera nze okimanyi nti nno nina omuntu gwe nayawukanako naye naye nga ne bwembanga kati bansabye okuteekako ba referees muteekako naye nga mwayawukana era ne muweereza message ne mugaa gundi nakuteeseko ku gundi yange nangamba tewali buzibu era bano abakubidde tugeze ku mulimu biki ne bagamba twakucontact nze gundi yatugambye oli bwoti ne bwoti nono netumuko okitegera ninga mwayawukana ozijukiza kalangu kalya ka pichipichi ya uji boss gwe sebo kati ate simu yavuga kati onakwate simu ekisakubidde oba ngamba ki ekisinga yakubye ekisi gwe sebo nkukubidde tolowooza nti nkukubidde kudda wuwo naye nkukubidde genda gula pichipichi ya uji boss kati ekisi watuko kulowooleza kakuwe n'amagezi ngaago ajefanisa nekiri ekikyo nti wayawukana naye ne bwe tukubiwandika kumusaako kubanga era we twatukira okwawukana era nali namuteekako dda meaning nti still wabanjagaliza ajja kusigala ng'akola ki nga njagaliza era tugende mu maaso oba okitegeera kubanga naye ayina ebimunyigiriza oluusi gyali eyo kuba ffe twatuula ne tukkaanya nga tutegedde ensonga lwaki tetukyali wamu oba tetugenda kubeera wamu oba okitegeera nga si byakulwana si byakuyomba si byakukola ki naye munno n'omutuuza n'omugaana naye omanyi for example njagala kuwa kyakulabirako Geoffrey bwe ntuula nga nakizudde oba for example wanga oli lubuto n'osanga nti maybe ne bakuzuula nti oba olina akawuka kaleeta mukenenya ne ntuula naawe omusajja ne nkugana naye omanyi ku lwa ABCD nze ndowooza kino ekintu tukite mbaddala kiki what offense have I committed to you nga lwaki tukitanga twalayira mu bulungi ne mbubi kati obubi no nze nyinza okuba nti bwe buyinza okuba bwe bubi kale for example nyinza okuba mpadde example etatuukiridde ne batestinga nga nze ndi positive nga gwoli negative oba njagala oyogere ng'otunudde mu kamera weeyongera okubeera nange oba you leave me kasita tuba nga twalayira nti mu bulungi ne mu bubi ebyo ebyokulayira biveeko byakusanyusa bali but I'm saying you and me kusaawa eyo mbulira how you'll feel ate emisinde gyenziruka kati olaba kati omuntu ayinza okuba nga scenario eyo yeebaddewo n'ogamba naye ku lwakino nakino munnange let's agree ne examples endala gyeziri oba okitegeera so ne mukkaanya nti we are not enemies oba oli awo naye nakugamba I will support you in getting maybe medication oba biki naabanga akusupporting even socially mentally okitegeera nti naabanga akusupportinga ti oyo n'amanya n'okumanya manyi nga time etuuka nakubya naye eddagala olino nayo bulungi olimira bulungi biki kubanga yamanya kuba tewali mubi senga wali mubi we bakukeberera ne balaba nti olina akawuka waligambe nange kankamusiige okitegeera so I'm giving you a scenario ngeeyo ti ne mwawukana naye nga si mu buki nga si mu bubi nga waliwo ensonga eyaliwo ennene naye oba oli awo mwali mukyayagala naye n'ogamba
mukwano gwange ono kamuleke nga akyali mulamu nange oba oli awo ali nsupportinga nga ki which is I'm giving a scenario ngeeyo okitegeera nti tewali muntu ajja kusigalawo nga bamugambye patanawe ali HIV positive batono nnyo era abo bakatonda b'okunsi mbayita n'abakatonda b'okunsi so batono nnyo so nze ngamba omukyalo ono bw'aba alaba nti baali batuuse in a state of gundi agiyita kigwagamaya simanyi bikiba politician bano bagundi abo nti mu state gy'otasobola kukola kyayinza okubanga Hajjat ayinayo akalenzi ke kati kawulya kayagala omusajja w'omulala kwayagala ono Hajjat Mubbi ono Hajjat nga yafunyeyo omulala Hajjat okusinziira ku byonna ebyogerwa Hajjat munyazi ono gwe bayimbako mu luyimba nti yajja na kaveera ayagala kuddayo na loole ngejjudde ye munyazi kubanga waliwo mbu waliwo omusajja yavuddeyo awo ng'agamba nti era omukyalo oyo era yaliko n'omusajja oyo era nga akola byebimu oli yaliko bbaawe nga tannajja wano mugana amaka gaalimu era naye bw'amukola byali byebimu kyova olaba nze bwe ndaba abakyalo oluusi ali mu V8 nabiki waliwo ekikyasiimisa kuba mmanyi bwe batyo babifuna ebintu oyo Hajjat Mubbi bubbi era yabbira kuwona omwana era n'oli yamuteekako ekyo nti yamukwata oba yakola atya era layini ze ezimu zatambuliramu zeezo za bufere naye obulamu bw'omwana ono abukoze atya kati kubanga ono omwana gwali mu kuwangayo okuteekayo nti bamukozeseza bamukoze eki gwe nkya mutabaniwo oba mutabani w'enkya bw'aleeta omwana ng'oyo nti agenda muwasa osobola mumukkiriza bayiseeyiseemu mwamubyogera nti omwana omuwala asera na nnyina ebyo biri wammwe kubanga ne mukoddomi yavuddeyo mukoddomi mwannyina wa Zuula yavuddeyo n'agamba nti no omwana kituufu yakwatibwa naye nga si ki naye yamukwata si Hajji waliwo omusajja yawamba omwana oyo mbu emyezi 6 yoyo yamuwamba emyezi 6 kwa video sina kuwamba bakola lukwesi Hajjat n'oyo boyfriend we boyfriend wate kati mune bateesa mbu akolekimba wambe nga bagala kubba Hajji eddolo balusanvu fumita embozi kakati mbu omwana oyo bamutwalirewo omusajja oyo ng'abeera naye kati mu process awo erisajja nalyo we lyeyagaliranga ku kaana baba okitegeera olyo kalisabule kati baddira nelisabula mama n'omuwala kati baddira ebyoli babiteeka ku Hajji mbu yakwata omwana naye nga Hajji kigambibwa okuba nti si Hajji si yakwata omwana maama yakimanyiiko nti eno gye baali bawambira omwana ewa boyfriend we boyfriend yalyanga ku mwana manyanga yamukozesanga ateeka okuba akimanyi ne boyfriend yayinza okuba mwavulunkupeterana kyavaamu Hajji yaliko ettooke yalina kaavaamu kati ye kafiiremu asasule nedda you people let's be fair to other people kubanga kyokola munno olwaleero enkya kyalituuka ku ggwe oba kyalituuka ku muganda etolaba nti kati ali mu kukanda gundi kiringa bano abatera okuvaayo mu njagala omusajja nnoonya omusajja eyazimbako eyakolako myaka 3 myaka meka gwe kitaawo akyalina muzigo ku myaka 45 mwana wani gweyagala okuteeka ku gundi mbu oyagala nga yazimbako nga yakola gwe nga ne kitaawo ku myaka 5 akyali muzigo tazimbangako alemeddwa ate gweyagala omuvubuka ali obulungi ku myaka emito nga yet your father is old akaddiye nga talina gundi eyo okitegeera so nga twagala amidst all twagala ebyobugagga twagala lifestyle enungi twagala biki okitegeera let us put these shoes in our shoes Hajjat kati leero ali bikola agamba ajja kutanishinga erinnya lyo n'omukazi weewaawo fe abakyala erinnya ly'omusajja Hajji fe abakyala abantu bavayo ne batuwa nnyo sympathy ne basympathizinga mangu comments ziyiseemu ebitongole ebizze abakyala banno bazze mulina ebitongole byammwe ebyo ebivaayo amangu ebyokulwana byokola bituufu olwaleero bikola omwana wo obulamu bwo obw'omu maaso obuteeseteese otya omwana ono gw'oteese mu kamera olunaku olwaleero n'omwogerako ebigambo ebyo byonna enkya ng'afunye omuko oba ki kwegamba obulamu bwe bwonna obw'omu maaso oba obulamu bw'abo abaana obuteesa otya gwe ne Hajji muyinza okuba temukyakola naye bano abaana they have a future so mmwe nsaba nze ebitongole bino ebivuddeyo byagala simanyi Hajji akolebwa atya otegeera abaana bavuddeyo ne bagamba ekituufu kiri nti taata takwatangako takozesangako kuki ku mwana we wa phone naye maama yatugambye tukole ki era yamugamba tuwulira ngenda kukwata ka video negamba taata yakola ki lwaki ebitongole bino tebiwuliza ku baana bano
ddala mu butuufu nze naye mu musango guno nedda guno omusango gwaligenzeeko awalala si mu Uganda wano guwuliriza Uganda togyesize gwaligenzeeko awalala kubanga mweyebulaye mu America brother nga ina ebyali byamutuuka mu America balina izita akantu baba kakwambaza oba bakateeka ano nga ku mutima gwo oba wa kwegamba baku fingerprints na biki kwegamba ne bawuliranga entunnunsi yo as whatever n'abo bagundi abo ababwe banoonyereza nnyo guno omusango nedda tegwali badde wane Uganda weya abakyala bagenda ku influencing ekintu kino nze ku luno njagala kwawukana nammwe bakyala mmwe tebajja ki influencinga ku luno biralamu nze njagala bibeere biralamu kubanga Pacho ku luno ku musango guno gwajja ne Hajji biralamu abaagala okubba abantu abagala n'okozesa omwana nze nesimanyi how I wake up in the morning either ku mwana wange Melanie oba Linda oba Manuela nentandika ogamba nti nno ddala omwana wange yakwatiddwa obulamu bw'embwono na future y'enjonoona ne bwabeera ku ssomero abakazi muweddemu ensonyi olw'ensonga nti abakazi mwagala nnyo ebyo abakazi nakusino baagala nnyo ebyo si bonna abakazi gye balieka abakazi bangi kati bakola naye eri abakazi abakyalemeddemu eri embeera y'okwagala ebyobwereere okulabirirwa tayagala kukola okitegeera kyekiresa obuzibu obwo bwonna because bw'otunuulira byonna saako nga bweri emboozi yonna eyetololera ku Hajji ne Hajjat Zuula byonna nga bwe biri olaba nga waliwo omukyalo ono kwagala ebyenfuna ebyobwereere naye nga tagala bifuna mu bukyamu ku muntu omukyamu kubanga toyinza kuddira omusajja eyakeera ewammwe enkya n'agenda ewammwe n'akyala n'akwanjula simanyi nembago bayabaawo ante basobola kuwa biri biki amahale tebasobola kuwa amahale nga tebakoze eki amahale bagagabira ku mbaga bagagabira ku kati n'ebyo byokka byakoze n'amahale g'omusajja agakomyewo kati ebyo ne bibeerawo naye gwe n'osalawo n'ogamba nti omusajja ono kanzita obulamu bwe because oyo omukyala alimukutta bulamu bwa Hajji abuse si alimukutta Hajji buli wagenda okuyita buli muntu ajja kulaba nga Hajji nga addabuzaako ku mwana kakavaayo oyo muli abuto Hajji tusaba Hajji nze ku lw'abasajja nsaba emisango gino gyonna nga giwedde katusabe Allah ow'obuyinza emisango gino giggwe bulungi emisango gino nga giwedde bulungi Hajjat wadde yatunda amahale ge nga mwakamaliriza emikolo naye tugenda kumukaka Hajjat azza amahale Hajjat amahale agazi ag'emmotoka ge baamuwa ajjawo obuyaaye n'obulyake Geoffrey nze ayagala okumanya ekyo kiwedde anyway nga sinaba kugenda okansooke mbajjukizeeko bannaffe aba glorious tetuyinza kukkiriza bintu bya kyayi bwe bityo mu ggwanga lino tetuyinza kubikkiriza kubanga nalabyekaawo bakoze nnyo obufere bungi ennaku zino nga bo bamanyi nti sympathy ebeera nnyo ku saidi yaabwe kyova olaba nti omukyala ne bwagenda tugeze ku poliisi nti omusajja yankubye ebiki ayinza okuba olutalo ye yalutandise omusajja oba n'amuwaayo oluyo manyi abakyala otamuwaayo ku luyita kakkana kutuula wansi kati ayinza okuba ye yatandise olutalo naye because these people tukaaba mangu bannange kino kiri naye nga tanoonyereza lwaki oba okitegera nze ku luno nkugambye senga kisoboka guno omusango baali gutute ne guwulirwako awalala guve mu ggwanga lino kubanga abantu abagulimu abaguyimiriddemu manyi wali olwobeera omulamuzi naawe n'otya ng'omuntu akuletedde fayiro olaba munene nnyo ng'ogamba kati nkole ntya bambi tugenda ne tubanenya naye nga naye agenda ne yeebuuza kati ngusale ntya kubanga agumuleetedde munene abamuwadde bamanyi n'okugamba nti twagala kino ky'oba osalawo naye nga naawe oluusi amazima ogakola ki ogamanyi ate n'ekirala tusaba investigations departments zaffe muba mukola emirimu mukola emirimu gyammwe genuinely nga temuli bya bribe temuli byanikuwadde gundi eno genda obuzabuza kati oli n'atuuka n'agamba omwana oyo gwe mulaba agenza okunoonyereza yali atudde ku kiti kyekibamufumita nekireeta gundi eyo gye mulabanga penetration nti omusajja yamuyingira oba okitegeera naye nga ali ku kavaringa kiri nti omwana yakola ki yakwatibwa okitegeera kyengezaako okugamba nti kino ekintu ku luno kibeere kiralamu era nga kibeere kyakuyiga amateeka gali mu kusomoozebwa gali ku minzaani oba kakati ensonga teyazze eri mu kooti y'abantu kati twagala okulabira kuba bino we bituukidde wano kyemmanyi bwe kiba nga kituufu Hajji yakwata omwana oyo kyemmanyi zino famire zaatuulako
omukyala n'aloopa ewaabwe nti bawanga nkwatira omwana wange ate yawaba nayo no that is then stupidity because wewabaawo ensonga za family you first handle it in a family way okitegeera anti ye muyaye n'obagamba nti bannange omusajja ono akwata omwana wange omwana gwe najja naye mu bufumbo amukola ABCD n'ogende wannaza ne sayidi y'omusajja ne mubaleeta zino sayidi ebbiri ne zisooka zituula bwekibanga kiganye ne mulyoka mukitwala wa kaakati olowooza tewali bannyina b'oyo baba sisters baba relatives abali kumublaming omukyala nti why did you first take this ku social media ku police before contacting us ye mission ye si akwagala bintu kuyita mu ngeri ntuufu yensonga lwaki ye yakwesa mukuba agage olw'ensonga okusinzira ku mboozi iye byayagala bintu kakati Hajji ono yayagala bintu tagala kino kirala kyonna wali ono neebuuzaako ebibuuzo ebimu ne binnemanza okukola ki kubanga Hajji olina abaana benkana n'ababo kyoyagala oga kati ye atubuulire Hajji yakwatanga omwana ono nga ye ali luddawa agamba yalingawa Hajji yazuukukanga kiro n'asooba mu kitanda ky'omwana kyogamba omwana ono asula yekka nga bali tebaliiko bino ebintu biri so tough Geoffrey ku luno nze bannange nze Hajji ono n'ali muno bannange simanyi naye nga Hajji nze ndi naawe and with your side I'm going to be there newe kinaabanga kitukola ki newe kinaabanga kinaatulya ku ssaawa esembayo baki naye nga kyemmanyi tekijja tulya omanyi abasajja ebigambo byabwe bitera kubeera bitono nnyo okitegeera so bambi ono omusajja engeri ye gy'ataavaayo kujja mu kamera biki bamupostinze buli wamu bamukoze biki bwe kinaazuulwa ng'omusajja ono ali innocent gavumenti oba n'abo abayimiridde nnyo mu kintu ky'omukyalo ono bagenda okuliyirira omusajja ono damages gavumenti yo terina wekiyingiramu olw'ensonga gavumenti versus Hajji versus government of Uganda oba government of Uganda versus Hajji biki okitegeera so wekinaazuulwa ng'omukyalo omusajja ono ddala yali innocent damages nti abadde ku kamera bamuteese buli wamu biki omukyalo ono anaabeera ready to pay for this damage awo nze naawe Geoffrey no this is by the eno issue mukama atuyambe naye eno issue egenda kuteeka abalamuzi ku weighing scale minzani tulabe ddala ani ate eno issue ninze kulaba baani bakyala ki abali mu kuvaayo mu kuyimirira mu nsonga eno basajja ki nammwe muveeyo mulwanirireko omusajja munnammwe musooke muwulirize kino ekyo njagala bakiwe time baleme kipapiramu kusalira Hajji agende mangu eruzira oba ki let them give it time bakole investigation emala obulungi mu mikwano mu masimu let them start tracking esimu y'oyo omukazi from maybe 6 months ago conversations zonna zabadde akola okitegeera if a good omuntu omunoonyereza obulungi ajja kufuna ayinza okubanga waliyo n'ezimu zanga tujja kikola naawe bwe kikola eno tujja okitegeera like some voice notes are going to lead us into something okitegeera yeah naye nga nze kyensaba abakazi bannange abakazi mukole ate ekyo ekifaananyi omukyalo okyalaze mu baana kifaananyi kibi nnyo ataddewo maaka embi because bwolaba nti kati abaana bonna tekuli mwana ali ku saidi ye tekuli wa famire ali ku saidi ye n'omukoddomi yavuddeyo nalaga tali ku saidi ye okitegeera nti omukazi oyo ayagala kutwala bintu bya musajja ensonga ezo zibaddewo ebbanga lyonna woba obyagala musabe mugambe Hajji nze tebikyakola bwe nempa bizinesi nkole nkuviire wasa omukazi omulala Hajji kino na kino kyegeera waliyo ng'oli Hajji ajja kikola akkiriza agambe let me do this ono omukazi tukole ekyo oba okitegeera niye nedda this is too much boy child bannange muveeyo kasuku nawuliranga mulwaniranga simanyi ba boy child biki kati muli luddawa bannange muveeyo ko ate si bakasuku bokka nammwe abasajja bali oyinza okubeera looya oyinza kubeera ki kasuku alina bizibu ki ate n'ebizibu bye muleke mbadde mmanyiya si ekyamani okulwanira mmwe ba boy child naye alina ebizibu bye nani ne Zubeeda
naye nga social media in-laws mwebale nnyo balyeddala mu kusooka omusango guno mwali mugusalidde Hajji ne mumutabukira ne mumukuba okugira okumuta obusi naye kakati ne mugamba bamusaleko obulimaawa simanya bamulaawe yeetaaga kalaba omusajja oyo naye kakati ebintu byakyuse era nga bwetwogera kati essaawa zino omupiira agamba omwana mulwadde simanyi biki lwaki toddayo mu interview kati bwetwogera essaawa zino guli 3-4 Hajjat 3 Hajji 4 so bwe gukyali awo kati tulinda okulaba eggoolo envannyuma nabadde Sheikh wange tulinda okulaba eggoolo envannyuma tulinda okulaba gye guggwera naye nga twetaga justice era abalamuzi nga bw'okyogedde nti bali ku minzaani essaawa zino tuyinza okuba nga twogedde bina bitwogedde naye byetwogedde si bye byenkomeredde era nga bwe bagamba basoma ebiva mu bululu aga nti Bobi Wine yakafuna obululu emitwalo 9 Yoweri Kaguta yakafuna emitwalo 3 naye bino si byenkomeredde naye tugenda baleetera ebyenkomeredde oba ebyenkomeredde bijja kulangirwa Hajji Kigundu yakyali ono omulala tetumanya nti yamukama Hajji Kigundu gwe tumanyi yatukolera ebyawuunye nti naye si bye ebyenkomeredde mulindeeko tujja kubanga kakati naffe byetwogera wano twogera ndowooza zaffe naye nga amateeka nago gegano okusalawo kwani alina omusango ani atalina naye kyokka ate era tekitugaana kugamba b'amateeka okusala ekituufu awatali kusaliriza muntu n'omu kubanga ffenna kyetwagala ekituufu kizije ku mmeeza butuufu n'omwana ono wadde nga muto nnyo akooti emuleeteko naye ayogera amazima mwana gwe ate naye nkusabira Mukama akuwe mwoyo w'amagezi Mukama akuwe mwoyo akugamba ow'okutegeera kyoveeyo manyi Mukama ono oyo omwana tola nti Hajji si yamuzaala naye ate Mukama asobola muwa mwoyo n'agamba bannange kooti mbabulire ekituufu mama wange alimba taata tankolangako kino omwana bw'ali kyogera alikola ate okitegeera omukazi alivaayo n'amuwa buto oba n'amutta ng'avuddeyo n'ayogera amazima kale n'olwekyo tubaagaliza shewedde shoke gwere wano naye obusungu bwo bungi naye nga n'olwekyo njagala okubajjukizaako bannaffe aba Dadila Football Sports Academy we bali nnyo Luwero Kasana tusinzire kubanga tukuweereza bulungi nnyo gwe wenna ayagala omwana okumutendeka omupiira abeerenga kafulu abeerenga afuna mu kitone kye academy weeri so tutwale abaana babayigirize oba batendeka omupiira nga agwagala nnyo agamba she wants to go and play for Chelsea club mu ggwanga eryagundi kuba taata wanti asupportinga Chelsea so naye nga atuuse omukugusamba kati atuuse tumutwale mu Dadila agusambire eyo akucyangire eyo bamutendeke bulungi nga wala n'amafuta n'agasobola aga bulijjo genda Luwero kumpi olaba ovuga n'ogenda omwe gye bakuzaala eri ettirinyi pozi bayita batya tamanyira njagala bajjukizako Glorious Kindergarten Nursery Day and Primary School nti batwaleyo omwaka guno tugenda kujaguza emyaka 15 era tugenda kujaguza nga lumu December mwenna mujje abatwagaliza ebirungi 1st December 2024 nga tujaguza nga abaana bafe aba P7 bamaliriza ebibuuzo nga tusigadde tuli free bulungi tugenda kubanga tujaguza tujaguza 15 years mu buweereza kale mwenna bateekateeko tuleetera abaana mubaleete tusobole okuba nga tubawa ebitwongero bawa ebirungi babaye Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga, okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi, nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail, kyali kirooto, ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba
okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega, enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziiko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774524847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774524847. Don't stop until something happens.